ADF ye mumwa Museveni jazenga alumirize ebbanga lyonna nti temulaba Sheikh abasiramu yatemula Ibrahim Abiriga bebatemula Joan Kagezi n'abalala abantu abazze battibwa mu nfa ey'amasasi ebadde ADF. Kakati ebbanga tugenze tutunulira nga tugamba nti apaana bw'ogenda ogattagatta ebintu bino olaba nga waliwo ekitali kituufu. Nebo muzijukiriza ali mu Kampala CPS ne Parliamentary Avenue nga bagamba ADF. Kakati emabega balina kubulidde nti abaali bavugira ADF yali Omar El Bashir. Ennaku zino munaanu takyali mu ntebe. Abaali bavugirira ADF emabega yali Kabila. Joseph Kabila. Kabila yafa. Kabila he was assassinated. Okay. Ngamba President oli omukulu. Okay. Kakati ebyo nawo bigattagatta kikukomyawo kuchena kutandikidde nga gamba nti tewakyali ADF wabula UPDF kati yafuka ADF mu Uganda muno kubanga wakinkujira Parliament yayisa sente simanyi obo kimanyi nti UPDF ekozesa obukadde 2.5 buli lunaku mu operation Shuja mbadde sikimanyi kimanyi naye kyewunyisa okubanga ate munamawulire nawe ekyo tokimanyi. ADF rather UPDF ejeri ya Uganda likozesa miliyoni 2.5 buli lunaku mu operation Shuja okulwanyisa ADF mu Congo. Ina bannange buli mbeera yonna gye twandikwatidde wamu nga bannayuganda buli program yonna tugiteeka mu nkola manifesto gye tulina mu Uganda eri emu ya NRM bano bwe baba bakoze obuvunaanyizibwa bwabwe ne babeera nga balina bazanya ebyobufuzi ebiri positive politics ne batabeera byabufuzi bivoola na kuvumirira na kuleme buli n'akalungi konna akakolebwa bo ne bakabikkako bwekati kye tugamba. Mwami Obote bwe yasalawo okuwagala okufuga Uganda yatandika okugunja ow'obubinja bw'owulire Sudaani. Bulapidis gosingo kimanya Bulapid forces baddagalo kitegeera kati wano tulinawo obubinja abakulu abo balinawo obubinja binja yensonga lwaki ennaku ezo wawulira nga bakugamba nti obubinja w'abasecurity bonna babugjeeko emundu babuweza okuddamu okukuuma abantu abaffe aba baali bakuuma ebitongole babasaawo omanyi babasa gwe wali olabyewa abajasa abayinza okujja ne bayingira nga bayeekera ne batta abantu wano nga ensala eri wali ne watabawo kibakolebwa nga mwami Museveni akwata amagye n'agajja wano n'agatwala Congo n'agatwala Somalia n'agatwala Sudan gakuuma emirembe nga Uganda waasula waakufuga tewali be bakuuma ebyo betugamba bannayuganda okuleka nga musitukiddemu ne mutegeera omuntu gwe mwakwasa eggwanga lyammwe ne mumulekera obuyinza tabaagalangako atagenda baagala. Fake Media. Amulungi Alec Fake Media ogamba oti najoli Kaseese bukimu kitambula bulungi muzikwala haja Bruno Mnyamishafi kulwanga nza kuvuzaako ndi munango oli oti eyo ebintu bitambula bijja eyo na joli Kaseese mbeera yonna nungi nnyo ddala wiki nga bwetambudde sijja gamba nti ebadde mbi nnyo naye mubaddemu ebyamasanyu nga mu byonno mwe mulina amazaalibwa omwogezi wa poliisi afande Enanga ndine munna NRM bannanupu babiri ne munna FDC ekiri mu FDC ngumi ekyanyooka wenjogirira akalulu buli omu alwanira ntebe nnene n'ebifo ebyenjawulo. Nawuliddeko nti Nathan Nandala Mafaabi yandibanga y'omu ku balemesa abawagizi ba Dr. Kanokiza Besigye okugenda mu kifo kinajja nankumbi yugenda Dr. Besigye yashifutinga dda amakanda n'agateeka wali Katonga Road. Munna FDC tuli naye ensonga ezo tugenda kuba tuzoogerako. Lord Mayor Salongi Lyasi Lukwago nawuliddeko nti bamugambye tojja ku ntebe nnene eno wabula ojja kujja mu nsonga z'amateeka. Tuli ne munna FDC nze n'ebyo mpulira biwulire naye bisigadde tujja bifuna mu makubo amatuufu ennyo ddala. Kaseese abaana abayokiddwa tugenda kuba tuboogerako ddala kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga bwe gabeera nga amasomero
kakati getulaba nti matono ate ne gajja ne gookyebwa baani abookya security ya Uganda eyimiridde etya kubanga oli wavaayo n'agamba nti yajja kusecuwalinga future y'Abannayuganda ng'ekyamazima future gya secuwalinga ate security terabikako awo nno waliwo obuzibu twalabidde nno n'omuvubuka eyavuddeyo n'agamba mwana tunze omu ku abo abayokya abaana e Kaseese era ne Kampala mutwerinde eyo nno yakwatiddwa taata we n'avaayo n'agamba nti bannange omwana tavangako na Kampala ebyo n'ebirala bitugenda okubeera nga twogerako ate ne kansala Kwizera Ronald ndine musomesa ndine honorable Twa wamu ne kansala Kavulu awo nyine bitugenda kutandika honorable Twa honorable Kwizera zamubulire ku bannafiki era omukisosolo gumpera ddala ngenda maaso owaye mbadde nziruse emisinde waawo moderator neyanziza sebo okuddamu nange okunkyazaako ku lutimbe luno gaggadde Traffic Media okubaako n'ensonga zetwogerako naddala ku lw'ekuzimba ensi yaffe Uganda. Week okusookera ddala njala kwebaza Katonda nze akyatukumye nga tuli balamu kubanga obulamu ekyamazima kyekyomuwendo kyetusigaza okuba nga tukyasobola okubaganya ku birowoozo. Honorable Kyagulanyi gyali ali bulungi gyali era ali mu Poland yagenze ku lukuŋŋaana olw'abakulembeze naddala ab'opposition mu nsi yonna era ali Poland. Namulabe yasinkanye yali omukulembeze wa Nigeria Obasanjo nasinkana Raila Amolo Odinga n'abalala ndowooza yabadde ne Solomon Kampala yawulikidde ku taata okay neyanzege bali ku Facebook mwe bali kubeeranga kwemuli ne program the earthquake obunkenke ono wetwogerera ku nsonga ez'enjawulo naddala ezibadde mu wiki musomesa kiki ekigenda mu maaso oli bulungi ndi bulungi nsaba ombuulize ku bannaffic media mwebali twagala mwebali tukulonda ffe ku lutimbe gaggadde okubeera nga ffe tuggusa ensonga zammwe naddala ku luuyi olwa gavumenti era nkakasa nti ensonga ezifa ku luuyi oluli mbuyinza oluuyi oluli mbuyinza nsuubira ensonga nziggusa bulungi bingi ebigenze maaso naye tetusobola kubuusa kya abenoonyeza ebyabwe abalumba abaana sincerely speaking tetujja kyogerako abalumba abaana e Kaseese naye of course tujja kubannyonnyola ensonga ezo bulungi katono nnyo kempisaawo president wa Uganda yassuukidde ddala era yazzeeyo mu ofiisi akakkalabya emirimu gitambula bulungi era bannayuganda mbeere baggwemu era mwebali kusabira pulezidenti waffe ow'eggwanga mwebali kutegeeza Katonda ku nsonga ezo amusuuse era yamusuusizza bulungi yawonedde ddala bulungi banjabo ne basebo abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizaako buli mu kiti kye nga bulijjo Sendyo Watwaha muna FDC ayogera ebitakaddiwa muna FDC esebo abantu soko banyonyola nga sinagenda wa kansala Kavulu kiki ekiri mu FDC ebbugumu ly'amaanyi wakati mu kweteekerateekera okulonda structure oba okulonda obukulembeze okuviira ddala ku kyalo oba kwero si wanu mpaka ku bwa pulezidenti w'ekibiina era nsaba era nkubiriza buli muntu yenna ayagaliza ebirungi FDC na buli memba wa FDC okweteekateeka okwenyigira mu kulonda n'okulondebwa mu bukulembeze okuviira ddala ku kyalo. Nawulidde nti n'okulonda mwakongezaayo. Okulonda kwayongezebbwayo okwongera okuttaanya oba okutereeza obumulumulu oluvannyuma lw'okubeerawo ebitatambula mu mbeera nnungi ng'era bw'omanyi enteekateeka olukiiko lwatuula olw'abakulembeze ne bakkiriziganya oba ne basalawo okulonda kwongezebweyo oluvannyuma lw'okubeera nga kaadi tezitumala bulungi. Nawulidde nti Nathan Nandala Mafaabi yagaana osayininga ku kaadi empya abantu okufuna kaadi mu Bonno nga mwe muli ne Ingrid nawe tayina kaadi.
wakati mu kuteekateeka akalulu abavuganya n'abavuganyizibwa tweyogerera oluusi ebituufu n'ebitali bituufu tagaanangako kusayininga wabula ekiriwo kaadi zibadde ntono okusinziira ku nteekateeka ey'abamemba twasuubira bantu batono ate ne bajja ne baba bangi nnyo kaadi ne zijja ziggwawo katuli mu nteekateeka yakwongera kufulumya kaadi twali tetukkiriza ekyo naye enteekateeka n'abakulembeze baali basuubira bammemba batonoko ate ne bajja ne beeyongera nnyo abaali batasuubira mbaniriza mwebale kubeera kwemuli ene program the earthquake obunkenke tubeera nayo buli lunaku lwakutaano saa zibeera 2:30 awo nno wetwogerera ku nsonga eziri mu ggwanga Uganda. Programu eno ebeera ya ssaawa emu era abatagifunye ku YouTube ebeerayo buli lwa 6 essaawa zibeera 4 ez'akawungeezi. Honorable Twa njagala kukuvaako naye mu kukuvaako ensonga eno tugenda gyogerako naye njagadde ogiyiseewo lwa nsonga emu nti bannanoopu banna NRM bagiwutegeere tunaagenda ogikoonako nga bamanyi kye tugenda okwogerako. Lord Mayor Salungirias Lukwago era ajja kuba party president naye ensonda zinawuliddeko eseesiika ziraga nti tagenda kujja. Oli munnamawulire wa FDC? Engeri gye ndi munnamawulire mba nina okunoonyereza gwe mwogezi wa FDC mba nina okumanya ekigenda mu maaso. Byonoonyereza obinoonyereza kwani obijja amawulire ge bakuwa si matuufu. Amawulire amatuufu abantu bangi omuli Maama Salamu Musumba omulodi Salungirias Lukwago president aliko power beeyagaliza oba beegwanyiza entebe ennene ey'obwa president ne omubaka Okeno Pipi naye ayagala omubaka Mubaraka Munyagwa naye ayagala ababaka bangi n'ebifo bingi ababyagala. Kyenjagala tukkiriziganye nti abantu bangi abeegwanyiza ekifo ky'obwa president mu kibiina wamu n'ekya secretary general ate era abantu bonna baddembe okuvuganya abalonzi bo bajja Salawaani abeera president wa FDC addako. Bannafik media bakulindiridde bane tubeebaza mwenna abaliko mwe bali kubeera nga ate programu eno mukitadde kuddaala eddala. Aso moderator neyanziza njayosooka okutumirako abalowooza nti programu yaffe ekyasukulumye mu ndala okuba nti bateekamu kadata okuba nti batulaba buli lwakutaano erinnya Kavulo Shembe Kufaaki Councillor Nansana East 2B ku Nansana Municipality. Ndi ku bunkenke olw'okuba nti obubenje bususse ku luguudo okuviira ddala ku Kyennabweru paka katale ko Mastowa era nasobodde okuwandiika ebbaluwa gye natwalidde UNRA okulaba nti balina engeri gye basobola otuyamu either okuteekako amps ku luguudo oba okwongera okuteekako ze twandiyise overtaking lanes okulaba nti at least abantu baffe accident zongera okukendeerera ddala n'ekitali ekyo abantu bafa almost buli nnaku 3 oyinza okulyawo gwe bakoonye mukama aba muyambye n'atafa niye oyinza okulya nti lwalwo gwe bakoonye n'afa olw'okuba nti emmotoka zidduka speed. Nyongera okusaasira balina obuzibuzibu balina abalwadde mu maka omu n'abafiiddwako abantu baabwe nti emyoyo gy'abagenzi mukama agiwummuze mirembe. Nensaba abatuuze twongere okwebeereramu twongere okukola ennyo twongere n'okusabira eggwanga lyaffe nina essubi ntuliddamu ne tweyagala nga mukama ayagadde. Okkanya n'ekyabantu kye boogera nti Honorable Kyagulanyi essira yandisinze liteeka ku President Museveni n'alijja eno mu bayimbi. President His Excellency Kyagulanyi atugamba ekintu kimu buli omu alina lolo gy'asobola okuzannya okulaba nti akumyawo eggwanga lino mu mikono emiwambe. Omuyimbi yabadde amugamba kinti kyokola tosobola kifunamu okujja ng'olina etteeka eri ku protectinga gye twandiyise copyright law. So baabayimbi abagamba fo kyokoza nti mulwanira biliyoni 30 mumalize ng'ate mulwanyi bwe muteekawo etteeka eraga nti sobola obbabaakinga 24/7 n'oba tofunye ziri miliyoni 3 mbumpimpi abayigiriza kulaba ng'eki gye basobola kubeera n'akwaliyamu mufo ky'okulowooza nti tusa bajja bbawanga buwi. Kino kiyeeya kiyiga amaze kuvaayo ekiriwa ekyokubeera ekyokumanya kino kubanga yaliyo ko kituufu naye yali emyaka emeka ngamba mu kuyimba yaliyo omuntu yenna yenna ayagaliza yoyo nti newemba nvudde mu kintu era nga sikyakirimu actively wenkiraba nga kyenwani yakisobola okuba kube kiyamba abapya ne generation yezijja
nandowooza nti omuntu yandibadde omutuufu era gutwanisa omukulembeze omutuufu. Babagaana okugendamu bwe yali agendamu baliwa babagana okugendamu basali musale ejeno muhoozi ne bano gye bagenda okulaba nga bajjayo ejjamba. Omuntu yenna lwali batayagala kuyigiriza ki kyakwekolera nga wakeera ku makya wandibadde ogenda noononya emirimu ku mativi wandibadde ogenda noononya emirimu ku maleediyo naye wasalawo n'ogamba nti byensomye neetandikidde nti omulimu. Omuntu yenna akulwanira okulaba nti osobola okweyimirizaawo luli ne luli gwe nandowooza nti omuntu gwe twandoloolezaako ennyonnyo. Teri kirungi kijja kuva mu kusabiriza kuba leero nsobola okukuwa enkerawo esiiko ekyo ekigenda okutuukako. So wabanga abatemera kyetwandirowoozezza nti abatemera ekkuba ettuufu eryokulaba nti copyright law eba efulumya osobola okuba nti olina kyofuna continuously ti ne wemba nfudde mu kuyimba leero nga bazeeyi baffe bassebatta olw'okuba ennyimba zaabwe zikyaliwo ng'etteeka singa libaddewo singa muzeeyi sebatta buli kiseera alaba akasente akagwa ku ssimu ye naye kipanga tetunafulumya tteeka eryo. Enkero ojja kuva mu kuyimba ojja kuva nga tolina kyeweekoleddemu ate omalize ng'osabiriza busabiriza bumpimpi avumirya kibayita okusabiriza ayagaliza omuntu atandika okukola aliwa wabanga yasobola okusabirizaako n'abanga alina kyeyajjayo kimutwalidde emyaka 3-4 nga takola naye ng'akyasobola okutambuza obulamu n'okuba nti yalabika mu mbeera gy'alimu okusabiriza kwe kwali kulungi era kwali kw'amagezi okuba nti yasobola okubaako kyajjayo n'asobola okinvestinga naye bannaffe abasabiriza up to now nga tebalina kye bainvestis basaasira. Neyanze genno atutereeza mu nsonga ezimu oba endala. Twagatandikira Kaseese. Ani atta abantu? Ani ali Kaseese eyajjawo okubanga atulugunya abantu? Unabekoze njagala ompe kiki ekiri Kaseese. Omumbere bali bakamutta bwe bati nga bakamuta embeera neetabuka nesa bunyongere ku ddoboozi weewaawo moderator neyanziza nga sinabagenda ku nsonga ye Kaseese oyagala kumugjawo kyagala kusooka kujjawo ekintu kyoyogera eri president w'eggwanga lino yalondebwa waye ekyo kyennyini waliwo eyaŋŋambye nti wemwamugamba presidenti eggwanga lino kakati anajjako atya president Museveni musoma nno busomi ku president w'eggwanga lino yalondebwa without doubt era nga nkakasa naawe ne bobeera nga weebase katubeere ffenna bali wano omwoyo gwaffe ne gwawukana n'omubiri gwaffe naawe okimanyi nti Kyagulanyi awangula akalulu tebakola ki abaana bagenda ne bakateeka sewo ne bagibuuza tugenda Kaseese kiki Kaseese ekiri Kaseese kwe kutemula okw'abantu obuze ekibuuzo ekiri very clear ani atta abantu yes ne tutunuulidde Kaseese abayizi bano ani atta abaana oba ani yasse abaana be Kaseese ababadde mu ssomero nze ngenda kuwa ekyokuddamu kyangu nnyo omuntu eyasse abaana bano abali Kaseese yabadde Mwami Museveni n'amagye ga Uganda People's Defence Forces yabadde ani Mwami Museveni General Museveni n'amagye ga Uganda People's Defence Forces ge gasse abaana abe Kaseese tulyahikayo ngabo agambye I'm watching live comrade okay kakati nja kusimba ensonga zange lwaki nkuwadde abantu abo mu 1996 gwe gwali omwaka ogusooka okuwulira ku kigambo kye bayita Allied Democratic Forces okulumba Uganda era ADF yalumba Kaseese n'Empondwe border ne bagiwamba okumala ennaku 4 balina support nga bagamba nti bavujjirirwa omukulu gwe bayitanga Omar El Bashir so yavaako ennaku zino era nga bagamba nti baali bavujjulirwa ne president eyafa gwe bayitanga Mwami Kabira kakati mu 96 we bawamba Empondwe border UPDF ne mobilizing amagye after 4 days ne bagenda ne bakuba ADF Empondwe ne batta aba ADF bina
ne babajjawo, they were killed in action, ne baddamu UPDF ne yeddiza ekitundu ekyo. Bwe wayita ebbanga erize lisemberegana, Mwami Museveni azenga atugamba mu speech ezo zonna zabadde ng'akola, especially ng'agenda kwogerako eri eggwanga kye tuyita State of the Nation Address, n'atugamba nti aneutralizinze ADF era agimazeewo, era yeetaaga okumwongera ebisanja kubanga ebisanja byabaddemu emabega abadde alwanisanga bayeekera. Ne Jamiri mukulu mwali wakwatiddwa. Njagala kutegeeza moderator n'abatulaba nti Prime Minister yawummula JPAM yagendako ne mu Parliament n'agamba nti aba ADF ekyamazima Uganda bamazeewo, UPDF bamazeewo, era basigadde bameka? Basatu bwe batyo, babiri basatu. Statement ngeva mu Prime Minister nga JPAM. Tewanaba kuyita bbanga ddene ADF ne bakwata omukulembeze waayo Jamiru mukulu, era ali mu Uganda muno, ali mu komera. Kakati emabegako wiki engemu n'ekitundu oba bbiri nga tebanaba kutandika oba kulumba ssomero eryo, ADF yavaayo n'ekola attack ku border mu Congo eri nga tekoze ne waffe Uganda mu Congo, era abakongo bangi ne bavaayo ne badde Uganda just a week before this attack on students. Naye nga teweerabira ADF yemu Mwami Museveni gyazenga alumiriza ebbanga lyonna nti temulaba Sheikh abasiraamu yatemula Ibrahim Abiriga, be batemula Joan Kagezi n'abalala abantu abazze battibwa mu nfa ey'amasasi ebadde ADF. Kakati ebbanga tugenze tutunulira nga tugamba nti apaana bw'ogenda ogattagatta ebintu bino olaba nga waliwo ekitali kituufu. Ne bo muzijjukiriza ali mu Kampala CPS ne Parliamentary Avenue nga bagamba ADF. Kakati emabega balina kubulidde nti abaali bavugira ADF yali Omar El Bashir, ennaku zino 8 takyali mu ntebe. Abaali bavugirira ADF emabega yali Kabila, Joseph Kabila yafa. He was assassinated. Ngamba President oli omukulu. Kakati ebyo nabo bigattagatta kikukomyawo ku kyenakutandikiddeku ng'agamba nti tewakyali ADF wabula UPDF kati yafuuka ADF mu Uganda muno, kubanga lwaki nkujjira Parliament yayisa ssente, simanyi oba okimanyi nti UPDF ekozesa obukadde 2.5 buli lunaku mu operation Shujja. Kimanyi naye kyewuunyisa okubanga ate munamawulire naawe ekyo tokimanyi. ADF rather UPDF ejje lya Uganda likozesa miliyoni 2.5 buli lunaku mu operation Shujja okulwanyisa ADF mu Congo. Naye weesobola okwewuunya lwaki nze era nsobola okonkludinga nga kugamba nti Mwami Museveni yatta abantu, era yatta abaana abo, era y'omu n'amagye ge be batta abantu. One, ku booda abasobola okutambulako ku booda n'abali batuwulira tosobola ate kati oyagala amale genda mu gundi ku booda wali eri omuntu ayisaawo ne woba oyisaawo kiro ya muceere nga yakusuubula oteekeddwa okukeberebwa. You cannot smuggle even a kilogram of rice ku booda. Naye osobola okwewuunya okuba nti security yaffe esobola okulirakisinga kweyo extent ekibanga abantu basobola okuyingira ne batta abantu ne bookya essomero ne bakuba amasasi ag'ekyonoonero ne bamala ne bafuluma ne bagenda. So mu mbeera eyo yonna yonna nze nkonkludinga nkugamba ekintu eki, tewakyaliwo ADF mu Uganda, wabula ekizibu kiri kimu, tulina UPDF mu Uganda eyafuuka ADF. Njagala kunzika nga ntegeeza bannayuganda ebbanga lyonna tuzze tubagambanga titewali muntu ali safe mu ggwanga lino paka nga ffenna tuli safe, kubanga n'abayizi ababadde mu ssomero nga bali mu dormitories beebase ekyamazima nabo ekiri atabaala kyabakoze eki kyabasanze ng'ate bali ku ekyo kyekijjawo ne kigamba n'abantu bonna bonna Mwami Museveni kyabadde ng'agamba abantu, era kyetuze tubagamba nga ebbanga lyonna ebimu ku bintu Mwami Museveni yabadde nga yenyumirizaamu ebbanga lyonna bibadde nga byakwerinda bya ggwanga. Ng'oggyeko ebyokwerinda eby'omu nsi katandikidwa n'okufuna
insecurity ku border zaffe nti abalumbaganyi basobola okuva gye bavudde ne bajja ne bayingira mu ggwanga ne bakola obulumbaganyi ne batta abantu kamalirizeeyo nakano mu nsi yonna yonna ng'erespectinga obulamu bw'abantu era nga gavumenti terina mukono mu kufa kw'abantu abantu 47 something ndowooza kati abaweze wandibaddewo okukungubaga okulijja no mu ggwanga yonna naye abaana baafudde kiringa ekiri nnomo famire zaabwe nno baziwadde no omuntu omwafa wano mu ggwanga holdon kasitona nnyo kamalireyo kino kamaleyo nakino omuntu omwafa wano mu ggwanga ng'oba oli awo talina nnyo na mugaso naye ne bamwawadinga state funeral n'ebendera z'eggwanga ne zeewuubira wakati nga kitegeeza eggwanga lyonna likungubagira wamu n'abantu abo okulaga obulomi naye abaana b'abantu 47 ne bafa gavumenti nesigala nga business eri as usual nomo nga bulijjo neyanzega bali ku youtube kansokempo mulemu katono abali ku facebook tukyali fenna mukyala Nambiru Enefic Media. Sasa ni kwetu hii kwaje neyanzege tulina Sani Musa Kisule akulwa Musa Muto awamni Tamale Henry Consultant embeera etambula bulunyo ddala bali ku Facebook mwe bali kubera kwe muri mwe bali kwagala Fic Media ne program the earthquake obunkenke nno bangambye abayizi ba Lugoba High School enakusomeza 3 July babayita mwenna abali ba obis ne ba ogis abesomero eyo mugende eyo ate muberenga mulaba kuba nammwe abakulembeze b'essomero babayise era babateekedde ekijjulo mawuuno temusubwa muberenga mugendayo ate musobole okuba nga mulya ku kimere ekyo n'okulaba kuba nammwe mulaba abakaddiwa bakyali abato n'enkulaakulana y'essomero kino nno bakikoze nga bajjaganya emyaka 20 nga bali mu kisaawe eky'ebyenjigiriza musomesa bangambye nti tonnafuna musaala mukyala Namubiru katono nnyo ku ekyo mukyala Namubiru we bali tufollowinga natwagala naye munnange mukyala Namubiru ensinga eyo ekigireese obulimba bubadde bungi ndoza mulidde bannange omusajja omukulu wabadde ateekawo embeera y'obulimba butuufu nempulira nga kimpitiriddeko nemereda n'okuwanira ensingo yange obulungi naye ng'omusaala kiri bulungi tuli bakozi ate twenyigira mu programu za gavumenti gavumenti ennungi wetubatandikira esebo ekiri ani atta bannayuganda kakati kuba bantu kakasa nti DF tekyaliwo wansonga ze kale ye okusinza ku ndowooza ye naye nga eddoboozi mubutuufu ery'omwanguka bannayuganda manyi lino balirindiridde okulabira ddala ki ekiri mu gavumenti okusinzira ku nsonga eno eyatuuse ku baana baffe ab'e Kaseese kakati bannayuganda tujja kubategeeza ensonga mu butuufu bwazo tujja kubanga bannaffe yes ensonga ekisooka kanjijewo obulimba munnange bwabadde agamba nti ate UPDF ate yetta ebyo byonna bubadde bulimba era kimuvunaanyizibwako nga ye naye mumusaasire naye bannayuganda President Museveni okuvira ddala bwe yajja mu buyinza yasuubiza bannayuganda nti newankubadde wajja kubeera babeeyagaliza ebyabwe bo babaawo tebabula kazibeera tu family levels abantu babeerawo ne baagala oteekawo embeera naye omukulembeze omulungi akola ki abeera ekyokuddamu eri abantu bavunaanyizibwako bannayuganda mwalonda bulungi mwalonda President Yoweri Kaguta Museveni mwalonda Saabalwanyi eyewe ye newabanga waliwo abantu wonna awali obutali butebenkevu bwonna oba embeera yonna etateredde bulungi afazaali agenda n'akampingayo embeera bwe yabaddeyo President yaraisinze ebibuuzo 3 aliko ono tawuliza gundi oba talina radio simayina kumanya bano omulembe Museveni bafuniddemu nnyo ssente banaalina yaraisinze ebibuuzo nga naye yeewuunya intelligence yabadde eri ku ki that is point number 1 ekyokuyina agamba nti
abantu bano basobola batya okutwala ebbanga eryo nga UPDF terespondinze era kyetukakasa bannayuganda okunoonyereza kugenda maaso era kukyagenda maaso era deployment yateekebwayo tegenda kuvaayo kati egenda kusigala etambulira twagala tumanye obuwonvu n'obukku obwabaddewo abaana baffe bannayuganda okubeera nga baafunye obuzibu naye era tujja sigala tutegeeza bannayuganda ADF gyeri tubasindiikiriza ne twabasindiikiriza gavumenti yabasindiikiriza ne basindiikiriza amagye ne gabasindiikiriza naye nga bamanyi bagenda bakola bu social groups bagenda beekumaakuma nga balina obubiina bina bwe bakola baagala okugjawo emirembe gye twenyumirizaamu egiri mu Uganda naye bannayuganda tujja sigala tubategeeza fenna tuyimirirwamu tuvumirire ekikyamu abaana baffe bafunye obuzibu tetujja kuddaawo ate kutagala kugamba nti ate bano abalabe babaayo era basala ne bajja naye era tujja bazzaayo mu mbeera esingira ddala okubeera ennungi bannayuganda ekigambo ekyessubi kiri bwe kiti UPDF tetudde we wabeera nga wabaddewo engeri yonna buli muntu ataakoze buvunaanyizibwa bwe of course era okunoonyereza kugenda mu maaso omulembe gwe tutambuliramu Museveni omulembe gwe tutambuliramu ogwa president visionary leader ate saabalwanyi mulembe muzuukufu ata afuba okulaba nga buli mbeera yonna agiggusa abazze ne bateeka obulumbaganyi ku baana baffe ne bateeka Uganda yonna mu mbeera ey'obunkenke kigenda kuggwawo security weeri security ekola byerina okukola era nesaawe no security weeri wonna security weeri omukulembeze kantegeeze muganda wange ono ne bannayuganda nti ekizibu ekiri mu Uganda ono takimanyi kubanga aliira ku lubalaza amagumba era ebyo byazzeemu ndowooza olaba mwami Museveni ne mutabani we ne mukyala we ne baganda be batambulira mu bukuumi era mu security mwami Museveni okuva ku lugoye lwayambala teruyitamu masasi kati ye tamanyi nnaku y'abantu gye bayitamu abattibwako abaabwe era olunaku lumu omu ku baana baabwe lwalifa lwogenda okumanya nti muno mu Uganda mulimu security katugende mu maaso bano problemu bano gye balina bannange buli mbeera yonna gye twandikwatidde wamu nga bannayuganda buli programu yonna ne tugiteeka mu nkola manifesto gye tulina mu Uganda eri emu ya NRM bano we baba bakoze obuvunaanyizibwa bwabwe ne babeera nga bazanya ebyobufuzi ebiri positive politics ne batabeera mu byabufuzi bivoola na kuvumirira na kuleme buli n'akalungi konna akakolebwa bo ne bakabikkako no ati kyetugamba bano beera bannayuganda babawulira buli mbeera yonna ebeera bo bafundikira bagamba bannayuganda ekyokola mukimanyi nga balinga abagala abantu beekunga abantu abalina peace abantu abakola abantu abalina business environment wano munnaffe owabano yalinga ateekawo embeera nalemesa bannayuganda okukola era gavumenti neevaayo nemugamba yes embeera kyoliko kiyinza okuba kigasanga gwe naye bannayuganda baleke baalabuka bannayuganda bakole obunafu bwa UPDF bugenda kukomaddi tujja kwogera nti obunafu tetuganyi tuli bantu bubaawo naye buli wabanga waddewo obunafu kyetujja okwongera okutegeeza bannayuganda obunafu obwo tetwagala ate bukose munnayuganda kyentandise nga ŋŋamba buli muntu yenna ataakoze mulimu gwe pulezidenti yabuuzizza ebibuuzo 3 ate nga mukambwe nga pulezidenti eyalayira n'agamba agenda kusekywalinga bannayuganda yabuuzizza ebibuuzo 3 era ebibuuzo ebyo tebyasigaliddeawo mu bbanga awabadde obunafu bwonna bannayuganda tujja sigala nga tubategeeza ekintu kimu ffenna tukkiririze mu gavumenti yaffe ekikyamu tukivumirire bana abazze ne balumba Uganda ne batuteekako obulabe ffenna tukwatire wamu tubeere kitole tuleme kusiga politics wa bukyayi
tuleme kusonga nnwe ate abalina otukuuma mbw ate be bassa abantu. Sincerely speaking oba olabira ddala abantu bo abeenoonyeza ebyabwe mbwolwokuba baagala bukulembeze. Naye munnayuganda nja kumaliriza nkugamba beera naawe nga weenyigira mu security yo nga ggwe. Abadduse ne bagenda ne bategeeza security netakola quick response bannakaseese mbeebaza kubanga waliwo group abagenze ne bategeeza aba security ne taking a quick response. Mwebale genda maaso kukola ekintu ekyo naye nga mu mbeera eyo yonna okunoonyeza kukyagenda maaso kubanga issue y'e Kaseese mpanvu okusinziira kye tulowooza. Tuleme biteekamu bya bufuzi ebitongole binoonyereza kabikola omulimu gwabyo. Bannayuganda deployment yakolebwa ensalo twanywezezza okunyweza kunene nnyo era bannayuganda kye tubategeeza mwalonda bulungi security eri ggulugulu abo abazze ne batuteekako obulabe tugenda bapushinga out era bannayuganda mutukiririzemu. Muganda wange tokiddamu kukyogerera ku mukutu wange. Bannayuganda bonna okuva mu 2000 bamanyi be bazze balonda 2016 balonda ne banyagibwa 2011 balonda ne banyagibwa ne 2022 mugumu balonze era ne banyagibwa. Naye kansooka okutuusa okusaasira kwange moderator omuntu ali feria mukozese bano baleke kuntiisatiisa nzikiriza ntuusa okusaasira kwange eri ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano okusingira ddala obwakabaka bw'abenzululu e Kaseese n'abantu b'e Kaseese bonna okutwaliza awamu. Kyannaku okubanga wakata omumbere ate notta abantu b'omumbere. Naye fe abamanyi gamba nti gweolina gy'oyagala okwogera gigambe bannayuganda ate ne batta kale ekyo gwe okyogedde nze njogedde kiri. Fe abagoberera ebyafaayo Obote be yali afuga wano yalumba olubiri Emmengo n'ayagala okutta kabaka waffe Ssekabaka n'akuba olubiri n'alufuula Matongo n'agifuula barracks. Abaffe olowooza Obote yavaawo? Obote oli yavaawo ne waddawo Obote. Okitegedde? Abaaliwo wano mu 2009 mwakiraba Obote ngatta abantu. Abaaliwo wano yali owekitiibwa Kanukkiza Besigye yali agenze ku CBS. Eyali omukuumi we yali RDC najja natta abantu ku Bulange. Kye kyamukolebwa. Mu 2022 18 ne 19 Obote natta abantu. Kye kyabaawo. Mu 2016 abantu b'e Kaseese baalaga mwami Tihabulwa nti twakukoowa ne basiiga bbulu e Kaseese. Naye nga mwami Obote byazaakola nga buli atamulonda alina omucunya. Obote yagenda n'alumba abantu b'e Kaseese n'abatta n'atuuka n'okukwata omwana wa myaka 2 n'amuvunaana obutuju. Obote goyogerako nzi teyafa dda. Obote yafa era gwe njogerako oyo yafa. Obote amala okulumba abantu b'e Kaseese n'akwata omusinga n'amusiba n'abantu babasuka mu 2. Modulator bakuwambyeko obwo. Obote y'omu nga n'avunaana omusinga okwagala okuwamba gavumenti n'obutuju. Obote y'omu nga abantu b'Rwenzururu yabasse n'amala n'amuta n'amugaa nkuwadde amnesty. Ka information sir. N'atakoma kwekyo nga tebinaba nakuddayo bantu b'e Kaseese kumwaniriza. Abantu b'e Kaseese bambi olw'ennaku n'okunyolwa n'essanyu lye baafunako ku baana baabwe bano ababadde bakomyewo 2 ne babajjaguliza ne bakuŋŋaana babasanyukire. Obote n'anyiiga n'agamba ebyo sibyagala. Kati tulina okussaawo kutya mu bantu. Kubanga kugambye Obote baalumba olubiri yagifuula barracks. Bano Obote be yalumba olubiri lweri barracks teyagifuula barracks yagirika Matongo teyasaayo magye mu lubiri.
sokoleke mmaleyo talina kyayinza kugamba bantu bamala okulumba olubiri lw'omusinga wa programu mukulu twaha fe aba NRM tetulina kye tugenda kukola kasi tobeera ng'otegeeza bannayuganda ebintu ebitegeerekeka beera tegeeza munnauganda beera straight forward tobuzaabuza topalapalanya simanyi olina by'okozesezza aleme modulator kakati gwotegedde aleme kupalapalanya toweerere toba mu kuti omulembe Museveni omuli muntu ayogera kasita tovoola na kuvuma weweetoolola no omuntu gw'oyogerako ffe tukimanyi omanya amazima mpiso ate omuntu oyo alina abantu besebo oyo yali president alina abantu besebo Mr. Obote bamala okulumba e Kaseese n'atagifuula barakisi kati alina okussaawo enkola ng'abantu be balina okulaajana era bannange tetulina security ajje buli ewali abantu 10 ateekewo barakisi omusinga agenda okuddayo nga tasobola kuvaamu kigambo na kitya nga takyasobola kuŋŋanya yadde abantu 5 kubaako kyayogera era nkukakasa ebyo byakolebwa nga diversion nkuddiremu ebyo mwami Museveni mwami Obote mwami Idi Amini bebaze bakola mwami Museveni yava mu gavumenti z'abali yasoma embeera zaabwe bonna ez'abafugisa ono yawukanako ekintu eki kwekweka mu mulala ng'akola ekintu Obote yakikola nga direct n'agamba oyo mumutte ne bamutta ono yeekweka mu mulala Obote ono aliwo okitegedde kati njagala okutegeeza abantu b'e Uganda ebbanga lye banaamala nga beefuula abatya okufa okukyusa eggwanga lyabwe baliteeke mu mikono gyabwe bagenda kufa n'abaana baabwe baffe n'abazzukulu baffe nga tebafunye kalungi na katya gwe tunuuliramu ng'ensi efiiriddwa abantu 41 mulundi gumu nga balumbiddwa mu lubiri oba mu masomero oba mu ki naye nga tewannayita bbanga abaana bamuzibe baayokebwa omuliro ng'essomero lya gavumenti bali wano ku lw'emukono naye n'otunuulira gavumenti nevaayo nekyacanya negamba tubawaddeyo obukadde 5 babawadde obukadde 5 ne bukola ki obulamu bw'abantu ne budda tukokere omwana wo tukuwa 5 tetwagala twokyewo oyo n'omukulu naye abeeko gwakuba amasasi yeewa obukadde 5 lwaki atta abaana b'abantu netabakukyakula gavumenti entuufu senga abo abaana bamaze okufa olwaleero omuduumizi wa poliisi mu kitundu ekyo yalibadde mukwate omuduumizi w'amagye mu barakisi yeeyo yalibadde mukwate omwogezi wa poliisi yalibadde mukwate omuduumizi wa poliisi yalibadde mukwate omwogezi w'amagye yalibadde mukwate omuduumizi w'amagye yalibadde mukwate minisita w'ebyokwerinda yalibadde yalekulidde ddanga mukwate minisita w'obutebenkevu yalibadde yalekulidde ddanga mukwate ne pulezidenti w'eggwanga yadde yawamba buwambye entebe y'eggwanga yalibadde yalekulidde dda nkudiremu awulidde olwaleero sipiika wa paalamenti n'ababaka ba paalamenti baali bali tebakola ku nsonga ndala yonna okuleka okukungubagira abantu b'e Kaseese nekino kantukutegeeze mwami Obote bwe yasalawo okuwagala okufuga Uganda yatandika okugunja ow'obubinja bw'owulira Sudaani bulapidis gosingo kimanya bulapid forces baddagalo kitegeera kati wano tulinawo obubinja abakulu abo balinawo obubinja yensonga lwaki ennaku ezo wawulira nga bakugamba nti obubinja bw'abasecurity bonna babugjeeko emundu babuweze okuddamu okukuuma abantu abaffe abo baali bakuuma ebitongole babasaawo omanyi gye babasa gwe wali olabyewa abajasa abayinza okujja ne bayingira nga bayeekera ne batta abantu wano nga ensala eri wali ne watabaawo kibakolebwa nga mwami Museveni akwata amagye n'agajja wano n'agatwala e Congo n'agatwala e Somalia n'agatwala e Sudan gakuuma emirembe nga Uganda waasula waakufuga tewali be bakuuma ebyo betugamba bannayuganda okuleka nga musitukiddemu ne mutegeera omuntu gwe mwakwasa eggwanga lyammwe ne mumulekera obuyinza tabaagalangako atagenda baagala
mpulira ennaku nga njogera ku kintu ekyo nze ni musajja muzadde nina famire gwe kubamu akafaananyi nga mbadde wano ku fiki media ngenda okudda ewange nga abaana bange bonna babasi kiki enyinza owulira nakuwalirako abantu abo abattibwa gavumenti eno senga ebadde emanyi senga gavumenti eno ebadde emanyi olwaleero twali badde mu kkungubaga ensi yonna abantu bekaseese okumanya abantu bekaseese bakkiriza nti tewaliyo bayeekera okimanyi nti omugga namwamba gwekalakasa guli mu kwekalakasa kati gugaba abaana baffe mwasse baaki gwabomodde guli mu kukaabira abantu bansi yaabwe netutegeeza bannayuganda obwo titayagalangako bwakabaka kuba obwakabaka amanyi kyebutegeeza obwakabaka amanyi kyebutegeeza gwe teeberezaamu Geno Oreru yalumba olubiri lw'omusinga n'akuba abantu n'abatta enkumuliitu naye nga buli muntu afa ayina kasaale ayina ffumu ayina jambiya nze ndi musajja muganda omusajja omuganda omutuufu alina okuba ne fomu ewaka alina okuba n'akamba alina okuba ne jambiya kati kyogamba buli muganda mu Uganda muyeekera ne mutuuka n'okukwata abaana ba myaka 2 ne mubatta nga bayeekera kati njagala kubuuza babawadde ekisonyiwo kakati bano abaana be batta bo babawadde ejjana kubanga be bakatonda babawadde ejjana bo be batta twagala amateeka gakole omuntu ono baba alina omusango nga yali muyeekera avunaanibwe omusango omusingi baba talina musango yejjereze gavumenti eriyo abaana b'abantu beyatta honorable twahalesa ensonga ennungi nti omusinga DPP amujjako emisango n'abantu bonna naye nebikirekawo ebibuuzo nti kati bali abantu erero beyagamba nti bayeekera batta abantu bakolaki kati babakolera ki naye nekirala kino era njagala kukitegeeza ono wano mu Uganda tulina structures ne bannayuganda bakimanyi tulina structures eza intelligence ku kyalo kubeerako gwe bayita viso ne kubeerako omuluka gwe bayita piso ne tujja kugombola ne tubeera ne kiso ne tuva ne tujja ku district ne tubeera ne diso bwe tumaliriza era byonna bonna abo bali mu structure viso wa village uliriza village security organization ne tudda ku piso parish wa muluka ne tudda ku wagombolola nakyo bakita giso gombolola internal security organization ne tudda ku diso wa district abo bonna bali mu line eno okubeera ng'ebega n'okufuna amawulire ag'okuttaka babega batwaha aboogera ebituufu naye abawano ab'Uganda wano kye bakola kati babega batwaha munyalwanda oyo kukyala akola ki lwaki agamba abantu ebikyakola mwifa gyokulibega okumanya mpaka sekendi kamodoleta mpaka sekendi kamutegeeze ali munopu abega ompayo ka sekendi kamumodoleta kamukokka Fake Media. Okay, neyanzege abali ku YouTube mwe bali kubera nkwe muri abali ku Facebook yes tubadde tukyali fenna honorable twa wanjisebo njagala okampe museke ngenda kakuwa museke ntegeeza bannayuganda nti senga FDC senga yebadde mu buvunanyizibwa senga mugiwa obuvunanyizibwa okudukanya eggwanga lino egenda kuba ne baminisita 20 uliriza katono baminisita 20 buli minisita aberenga mukugu mu minisitule gye bamutaddemu tuleke kulonda abakoba ŋŋanda n'abamikwano omuntu omuse mu minisitule nga yeebase bwebazi kati musajja watu minisita w'ebyokwerinda tamanyi na kigenda mu maaso Kaseese minisita w'obutebenkevu tamanyi kigenda mu maaso ne pulezidenti yennyini olwamala okuwamba kasa yalimbalimba bajjajjaffe ne bakitaffe n'abatwala mu nsiko ne bamuyambako okuwamba olwamala okuwamba ate nabo n'abawamba ebigendererwa by'okukyusa eggwanga n'abiwamba kati abako n'ab'eŋŋanda n'ab'emikwano be yawa ebitongole poliisi magye buli kitongole mulimu baana be nabazzukulu tewali kisobola kukyuka ekikulaga oyo demokurasi kikulaga demokurasi omuntu waddembe okuwa endowooza ye oba okuwagira gwayagala sebo ndi naawe muna NUP muna NUP moderator neyanziza ebibuuzo bingi ebiri e Kaseese naye nga ansa zirabika ntono
kuba otunuulira setup ya security eya regime etulowooza nti yeeriko era yeeriko ekyo tekirowooza yali esetinze security okuviira ddala ku village era ng'ejja ebiwa amannya ng'ebagamenye giso piso diso n'ebiralalala ate naye tekomaawo ne installinga cameras ezo nga zisobola okumonitalinga emabegakawo n'omutuuze wange yafunye accident naye nabadde wa mukisa nti nasobodde okulaba ICT system eya Nansana division nga police station etambula etya. I liked it. Nengamba bulijjo tulina bye tukola abantu bano batusonyiwa busonyi obutatunona. Bw'obanga abantu abasobodde okugenda e Kaseese kyensuubira nti baagenze eggulo limu bate okuba bakitwalira obudde ne bajja nga beetegeka. Incidents bakulaga yagwawo ku ssaawa 4. Envuga y'essasi teringa nkuba ya kibooko nti kibooko waliwo distance zetusobola kusukka naye bakuulya nti waliwo omwana gwe bakuba. Naye ate ekintu kikwatagana n'essasi nina essuubi ddala ng'omuntu ali technical bulungi asobola okuestimatinga nti essasi erikubiddwa livudde mu kitundu bwe kiti emmundu ekubye efaanana bweti suubira okuba nti barracks eri nearby esobola okuestimatinga ensonga ezo. Okiwulira? Waba nga abantu abo ddala abali technical tebasobola kukola mbeera eyo kituleetera ebibuuzo bingi. Ekyokubiri, eggwanga lino waliwo embeera gye lituuseemu nti otunuulya abaana bamuzibe abaayokebwa saponsa waabwe yali muzungu. Otunuulya attachment eri ku ssomero eryo saponsa waayo muzungu eri e Kaseese. Waba nga gavumenti erina engeri gyetefuddeyo okulaba nti ba investor abatuyambyeko mu education tebaba protectinze nga security tebakyajeewa, nina essuubi ntujja kusigala nga munaasi tasomye. Kuba omukyala yali ateeka abaana mu bamuzibe be baayokya yava mu Uganda n'ekifaananyi kye kiri awo. Omusajja ono abadde ateeka mu baana b'e Kaseese ssente wabanga gavumenti gy'abadde investingamu nga bamuggyako omusolo kuba it is a private institution nga gavumenti esobola protectinga baana abo nakubawa buyambi nga bwe yandibadde ekola mu masomero gaabwe kireka ebibuuzo bingi eri omusajja oyo. Tamale Henry agambye ali live so ebibuuzo by'e Kaseese bingi. Side eno wakati omumbere gwandowooza nti engeri gye wakamuta ne incidence eyaliwo ogenda kwongera security abe nga tafunako buzibu. Eyo nayo togimuwadde kuba odewo omutadde out of 2 to 3 days ate incidence egwa mu kitundu kye wakamuteeramu kiraga kifaananyi ki ani avunaanyizibwa. Okiwulira? Gavumenti eno ebadde erina kyegamba nti ebadde n'obunafu bwayo naye nga lwe tugiwerako credit ku nsonga za security ebaddeko waddeko. Naye waba nga security naye etandisa ogiyita mu ngalo bwetyo kireka ebibuuzo bingi. Al-Shabaab yakalumba bannansi e Somalia bafudde. Then within Uganda bannansi ate abaana abatutooza nti balina musango nabo bafudde. Nja kusaba aba ADF waba nga ddala gye bali. Waba nga aliwo obukuuni bwe tutulowooza nti amaanyi ago balowooza nti bagenda kugateeka ku baana abato bamanyani gwe balina okulumba. Okiwulira? Waba nga tebasobola kulumba oli ate si omwana omuto ye bamuleke talina musango. Bamanye gwe balina okukola ki? Bamanye gwe balina okulumba. Omwana ali mu ssomero nga ddala yalidde akawunga nako kamutulugunya ekimala sisuubira kuba nti waliwo obuzibu. Saidi endala nawulira maama Janet ng'agamba baali baakamala okukola audit mu ssomero eryo. Ne waleeta era ebibuuzo bingi. Audit webanga yavaayo nga teyatambula bulungi ddala baali balina ku livenyinga bwe batyo nga livenyi bagizza ku baana. Kino kyo kibuuzo kiri awo. Kyensuubira nti ekyakoleddwa ekibanga ddala waliwo attachment ku audit eyakolebwa nakyo era ndaba omutima ogwakoleddwamu si mutuufu ku saidi eyo. Saidi endala nnenya aduumira balakisi y'e Kaseese kuba nzikiriza jjajja ku nsonga za security artist buli kifo w'otambula. Wokwata Oyima Road waliwo barracks, wokwata Bombo Road waliwo barracks, wokwate waliwo barracks. Kijja kitya nti omuntu aduumira balakisi y'e Kaseese teyasobola kufaayo kulaba nti incidence ene egula artist bandize ne bawoza ti incidence evuddeyo tukyawulya amasasi katugende twekwase tubeereyo ne babanga bakola follow up the next day era ebibuuzo biddirayo ani avunaanyizibwa tukuma mu ggwanga. Ssemateeka w'eggwanga lyonna linaga mukulembeze abeera kabalina okukuuma abantu abo ne properties zaabwe.
wabanga tiyasobola kukola kintu ekyo era tuddayo nga tunonooza aliko tokoze kimala kukuuma munnansi on that side. Then side endala nkitunuulira okedde ku makya ogenze n'okola enguudo z'e Congo olaga ADF eri Congo nendowooza nti baba bakolera nguudo basobola okujja okuva e Congo baddenga mu Uganda tibavenga mu Uganda nga batambula mangu nga tosobodde kubakwata kuba tukyalina incidence y'enguudo eziri Uganda ezitusumbuwa. Olaga ni musajja owa ADF asobola okuva e Congo najja natta abantu abasukka mu 40 n'atambula mu ntamiro n'addayo e Congo nga tafunye intervention yonna mu kkubaawo. Ani avunaanyizibwa ku ekyo? Museveni. Okiwulira? Ebibuuzo bingi naye ansa tulabika tulina ntono. Naye nze nsaba alowooza nti amaanyi gonna ogenda kugateeka ku baana. So incidence ebadde nnyo Nigeria. Nigeria bayagala okunafuya gavumenti bayitiranga mu baana. Boko Haram. Yes. Gola bagenda ne bataakinga abawala ne bataakinga amasomero. Kyensuubira nti artist mu Uganda awo twandabye nga gye tumanya nti ekizibu kyaffe ki ekizibu si mwana wa ssomero ono. Mbaddeko ku mikutu nga nabe essomero lyange eryasinze okunkolera akabonero akalungi mu municipality eryalito mu age nalyo nga one of the bloggers alaga nabo bali under threat. Obuzibu abutambe obanga butambula wadde bya TikTok wadde bya social media nandowoozeza nti ekintu ekyo kiba kitandise okulabulwa gavumenti yanibadde esituuka mangu nenga nti ekyagudde Kaseese wabeerawo 30 yonna ey'essomero tubawe security. Okiraba? Niwe wabanga gavumenti ekwata betwandise abasirikale aba poliisi oba aba UPDF ne bakuuma business etulowooza nti za private. Gavumenti erabinga esobola okwongera amasomero abasirikale oba eyongera security mu masomero. Ati kuba ntulako bumanerendalinga obumu noga kakati kano kijja kitanga abapoliisi be bali wano kijja kitanga wa UPDF yali wano ng'ate banka ennene tezina security bwezityo. Nanisabye gavumenti erabe nti esobola okuwa amasomero ga private security esobola okubaako abasirikale babiri basatu ati ne babongera ku masomero on top of the security eri mu masomero okulaba nga incidence eyagudde e Kaseese teddamu kutuuka ku masomero gali Uganda. Kibadde Nigeria artist kyandikomye oba kyandikomye ku ssomero ly'e Kaseese incidence eyo neteddamu kutuuka ku masomero. UPDF President Museveni waba yaginenyezza kiki ekirina okwongerwa? Lwaki awanga nnyo postmortem report kyekisinga ottuluma kubanga incidence yagwa ku baganda baffe abali Somalia nga Al-Shabaab emaze obalumba era yajja nawoza they panicked. Okiraba? Postmortem report eyo webanga budget kuba babisiza budget ngalaga 3.8 trillion zigenze ku defense. Webanga sente bakyaziwa lwaki abantu babongera mu refresher course okuba nti ajja kujjanga buseera we postmortem report temukoze kino ate naye akimanyi tosobola kugenda wali ssasi nga livuze. Lwaki yagala okusindikayo bali? Lwaki ekizimba takinogera ddagala nga tekinnaba kusamba ddagala eryo? Amasomero gonna bagawe security? Possibly kisoboka. Okiwulira? Siraba gavumenti esobola kufiiriza naye nga ntukuddira abasirikale babiri bayi tubongere ku ssomero. In case of anything basobola okwalatinga abantu tufunye twetaaga emergency nga buli ssomero eribeerawo gavumenti eriwe abasirikale ate gali ameka vis-a-vis ennamba y'abasecurity gye tulina. Erina gundi. Okiwulira? Obaba nga basobola okera makimanga nti wano waliwo obumanerenda owaffe tumuwe security eri eya gavumenti. Why not schools gye bajja omusolo omungi? Why not schools nga n'abaana abasomerayo ddala bannansi baana baggwanga lwaki gavumenti bongera oba protectinga? Okiwulira? Niwe banga tennakola bwetyo nga jjajja alowooza ajja kuvaayo towards the end nga incidence emaze okugwawo anenye buli avunaanyizibwa ku ekyo. Si kijjawo nti alimenti okikola naye alabe nti incidence egudde ku munnakaseese omulala amuprotectinze atya ng'ekizibu tekinnaba kutuuka waawo. Niwe alaba ntasobola kukola bw'atyo era ajja kwekaza nti agondi tovunaanyizibwa ku kino gundi bakwate bakusibe gundi bakuwe demotioning ekyo. Tulina security emala e Uganda bw'oba beetaaga bawa ssente mu budget bazifulumya ssente bazikozesa kye zirina okukola okulaba nga bongera okukuuma munnansi. Nga mpunzika nja kusaba ekyagudde e Kaseese buli alina essomero kimuwe ekyokukola.
buli alina ekitundu mwabeera security ekutandikire kulaba abantu bowekengera at least tumaye nti mfo kyokufiirwa population ennene tulabe nga tusobola okutaakiriza embeera eyo. Ekyokubiri, borders zaffe bongero ziteekako security emala. Amagye ge batwala Somalia ge batwala mu nsi endala okulwanira eyo nga ne Uganda tuli na insecurity ey'ekika ekyawaggulu afuba okulaba nti at least amagye agongera okugakomyawo mu Uganda borders zongera okubeera protected. Okiwulira? Naye ekitali ekyo ajja kujjawo postmortem report naye nga ye munnansi yeyongedde okufa. So mbadde mpunze Kasebo okuteeka amagye gagende galwanire mu nsi endala okuba nti balina ebyenfuna bye baagala okufunayo alaba okulaba nti security y'oku booda yeeyongera. Security y'ebooda weneeyongera n'essuubi nti ebintu ebimu bijja kwongera okuggwaawo okulaba nga munnansi asigadde ng'ali protected. Neyanzigawo wennyini asigenda kubanga nsukkawo. Ndeka njogereko ku bantu abafa nga balaba omupiira. Abaali balaba ki? Omupiira tujja kyogerako wiiki ejja kikwataganira ku kino. Kungenzeeko nzikiriza mukama wange. Mpiseemu ne seconds 3 mala 2 omukama kunkomere mpaka wiiki ejja mubeere bulungi. Sebo nga tonawagenda abantu bagambe